abakulembeze abalungi. Ate bwe mulaba omukulembeze kino kibagamba sikirumamu, bwe mulaba omukulembeze omubbi, omukulembeze ngabbi esente zammwe mumakinga eshuwa zimukayirira mubaliise bubi sente, mubaliise bubi sente. Tosobola mukuba mayinja, tosobola musiba, tosobola mukuba amasasi, muwe stress. Mulowooza Museveni yebaka twamutani wazuka 18 egyekiro nga alulugotana kabobi tukakenkana katya katono bwekati mubawe stress. Njagala okubajjukiza waliwo analyst omwe yakyogeddeko ate nzikiriziganya naye yagambye social media is the new bush war. Kati mwe muli mu lutalo ne bw'obeera Kadaama ng'oli mu kiyumba sabula yogera ku nsonga ezo. I want to appreciate waliwo omuwala gwenjagala ennyo bamuyita Joyce Birinyanja, something like that. Igwe otandika yawa Calvin Birinyanja otandika kutundako nakati otambula mu baavu ne nakati sawa zino Katonda yambako gwe okolako mu passport ya Kadaama ono mulimu ya Katonda ovuka ku motoka lwaki omweko Katonda kitiibwa. Bobi Wine was a singer, MP, right now president. All those things is the grace of God, the blessing God give it to people. What do you want from your brother? Gwe Calvin Birinyanja. Mu byange byebyo kampite commander in chief waffe president waffe leader of our revolution. Banange bale nerabye n'okwerabira walondo bwe twagala n'okupanishinga ku lunaku lwa leero. Manyi Mr. President zikiriza Jose ali luddawa, Jose wa Bobi aliwa. Nina abantu abalina emisango ejanagomola era balinga basatu naye kansooke nono Jose tubigenda mu kubanga manyi byazaakola era manyi lwaki ayina okubeera punished olunaku lwa leero. Gonyabo ensonga za struggle z'ekibiina lwaki wazivaako n'obeera nga tokyali committed nnyo nga bwe wali. Ensonga nziriko ensejje oli sure? Genda awo wenyini awo ensi yonna ekulaba, ensi yonna ekulaba. Wewe huyu ni soja anasema anataka kukupiga harusi. Mwambie unataka ama utaki. Gamba ofuna muno kamusimaganye nga mutegeraganye mufumbiriganwe mu butongole. We are a group of serious people. We are not jokers. Mwebale nnyo kugoberera
example gye tubasetingira naye temufumba ofumbirwa bw'owasanga omwana abandi mwagale. For example, so congratulations, Mugisha. Please come here. This is Patricia Mugisha. She's our leader in UAE. Nsabobuzeka abantu just in 1 minute. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Basabo ne banyabo. SG wa Komlonji. Comrade Nubianli. Na lebo zake. Na president wa FENA. Guys, sharing engage tuli ku YouTube, please guys. Tugende ku YouTube link weri awo. Nga nsinziira mu UAE abasinga gye mumanyi nga Dubai, ate era nga nina obuvunaanyizibwa kuba mukopa tetubeera na bukulembeze wabula batuwa buvunaanyizibwa oba neesigisa okubeera nga ntwala Gulf mwe muli Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait n'esendalo zonna. Ntwala omukisa guno okwebaza nga lutwebaza background soldier nebaza background tiktoker abo basinzira mu Saudi Arabia and mu UAE Gulf n'okutwalizeewa mu mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mukolera ddala ku social media. Era netwala omukisa guno okwebaza background soldier wano mu Uganda. Nze nyiza okugamba nti muli ku front. Naye bwe tubeera eyo oba ne tujja wano tuzibwamu amaanyi kubanga tuba tuli mu kye bayita reality. Ekigambo kyange ekisembayo genda kusaba obumu, okwagalana n'okwezanganyaamu amaanyi. When you lose a soldier, tuyinza kuwangula lutalo. Background soldier mwenna n'abalwanyi mwenna nsaba kuumu obumu, okwagalana kubanga ate ekyo kyekiwa people power and national unity platform okutambula nga tugenda mu maaso. Thank you very much, Comrade Patricia Mugisha. Afupumula oluganda oyinza okugamba. Ladies and gentlemen, we are very, very happy to see you. Nsanyuse nnyo balaba baganda bange mu ba foot soldiers. Twateekateeka olunaku lwaleero nga tulina kubeera ku beach. Nga tetulina na kwogera nnyo omwaka ogwaffe foot soldier amalako omwaka gumu abanga amazeeko emyaka 10. Nemuyitamu byonna byonna. So olunaku lwaleero twabadde tusajjasinga n'obuzeera okusajjasinga nti mujje nga mwambadde ize nowanda abasinga munyumya ize zammwe. Ekintu ekisinga obukulu kyenabadde njagala okola nga nze mbadde njagala kubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale bafoot soldier mwenna mwenna abava mu Central mwebale. Abava mu East mwebale ino mwanyala naabi. Abaana abava mu Western Uganda mwebale. Mwebale munonga. Mwenna from West Nile awadi 4 and above. Mwebale. Musanye okwebaza kubanga mmwe nzize nga nkibagamba nti mukola omulimu ogusinga obunene mu struggle yaffe. Era kinkoze bubi nnyo bwe sibasinkanidde ku beach kubanga ng'abantu ba bulijjo twasaba abamanaginga ekifo kya One Love Beach olunaku ne balumyusanga lwaffe nga tugenze kweyagala nga tuli waffe. Nkugambye ebyokulya biyeeri tusiwalire nayo byennyanja nengamba mazima ddala ebimutwe kasubiddwa naye ebyokusanga bize ku bbali kinkoze bubi nnyo. Lwaki ejjoogo kuba tu oninga ekyo ekifo kyaffe si kyabwe naye ejjoogo lye bateekako nga bwe bajja ewaka nosanga ku geti nga bapakezewo patro atojja kuyingira obanga oli munda atojja kufuluma. Ne kati bwe bakoze mu kifo ekyaffe ne bagamba nti mujja kuyingirawo.
naye nga comrade waife wagambye titwagala kukka ku level ya bongo yemu nabo tubagamba oba mutugobye ewaffe katugende ewaffe. Bamenye bumenyi kuba beach twabagambye olwaleero bakiggale ffe tuba tubeerayo nga tuyagala buyagazi naye bamenye bumenyi gate ne bayingira munda basanze temuliiyo kuba mwe muli bandye ate basinga gali maggi yomwe magye era basanze temuliiwo wabula basanzewo engatto zammwe musenyi bayiseewa. Naye kyennaku nga bwe mubamanyi bali very irresponsible bwe batuuse nga tebalina gwe bakwata batandise okuwakubaawo abantu batandise okukwata abantu abadde baza okwekyakalira ne bagenda mu kitchen abafumbi ne beggalirayo. Omanyi kye bakoze ne bakuba bu sound bomb ne tiyagasi mu ffumbiro. Kyannaku nnyo naye era Katonda amanyi bw'ayamba abantu be kuba mu ffumbiro eryo mubadde mu tiyagasi kani zino cylinders ennene nnya, so kibadde kisoboka ne zitulikira omwo abaana ne bagira omwo naye bakubye mu tiyagasi nga tebalina kyakola. Abafumbi ne bagulawo nga tebategeera kigenda maaso ne babakwata. Bakutte abafumbi baffe basatu, bakutte chef gwe bayita Mudenyo Samson, ne bakwata Sava Peter, ne bakwata ne Tulyasingula Nicholas nga tebalina musango, ne babakuba ne babatulugunya ne babatwala ne batuuza mu drone awo ne bamalamu ebbanga ddene. N'olumaliriza kusembye okubawuliza abaayo nga Mudenyo Samson bamutadde, Asava Peter bamutadde, naye omufumbi w'emmere yennyini atufumbira gwe bayita Tulyasingula Nicholas ne bagenda nayo. Katujja kwebuuza n'ekino njagala nnyo mukimanye naddala mwe bafuut soja. Omanyi tulina challenge nti Museveni akozesa obusosoze mawanga okunyigiriza abantu. Katujja kwebuuza ate lwaki Tulyasingula Omunyankole ye gwe bakutte. Kino bazze bakikola emirundi mingi era bannange bacomrade naddala ba Western abali mu struggle ng'olaba ali kwalaali omuwanga nnyo ekitiibwa. Lwaki bwe bakwata comrade nga Munyankole bamuyisa bubi nnyo bamukuba nnyo, olaba bakwata Nobert aliho ekibuuzo kye bamubuuza gw'obeera otya kyaliwo Omuganda. Kati Bobi Wine agenda kweyamba ki? Tekyewunyisa kuba nti bali mu kunyigiriza nnyo Bobi Wine n'abalala bwe babakola. So tulowooza ne Tulyasingula Nicholas ne baagala muyisa bwe batyo bamutiisetiise, oba oliawo balowooza nti ayinza okudda ku sayidi yaabwe. Naye nkakasa ngira bwe mukimanyi nti okuggyako ng'ebinyigiriza abantu bikyuse, kabeere wa ggwanga ki bonna bajja kuyimuka. Kubeere ng'ova mu ggwanga lyonna bonna bajja kuyimuka. Manyi bulungi nti Yesu twaba communicating ne ntugamba kino kigenda kubeera private, naye era tulinamu abamu mu ffe tetulimbagana, tubalina mu ffe be bakozesa. Ate njagala mumanye nti nga bwe batubekako naffe tubabeka, nze ekiri ewaabwe nakyo nkimanyi. Ba information gye tufunye nti abo bwe bakozesa mu ffe bafunayo foot soldier ne bamukozesa, atamakinga sure abeera ku lusegere oba alabika nnyo musobole omwesiga balowooza tuli bafala. So bagenze ne babagamba kuba buli omu ffe twafuuka kyamaguzi, agenda eri bw'aba talina ripooti gyawaayo wakiri n'abafumba nakaka tugenda busaabala, naye yategese olugwe busaabala tutambula ffenna paka mu kibuga ne bupapala ne bupapala. Bwe bityo bibadde naye tuli wano olwaleero. Tumanyi tumalina ba infiltrators bangi nnyo bayingira ne mukomera. Olivia Lutaya bwe baali bagezaako omuperereza balina bannaffe bangi nnyo, abamu obwongo bwabwe buba bunafu, abalala obwongo buli mu lubuto, enjala bwe muluma n'omutwe nga gutabuka. Era olunaku lwaleero ndabye abaali bafuut soja baffe, ndabye Segujja, ndabye
ne Sanya bamuhuzi ngambambi naye temubanyigira mbasaasire busaasizi kubanga mumanyi bwe biggwa temumanyi bwe biggwa ebyawo. Anyway, sanyuse tutusinkanye olunaku lwaleero. Bayinza okuba batulemeseza okunyumirwa olwaleero naye nkakasa buli wetulabaganako era waakiri tunyumirwa. Obudde bwagenze dda ate tulinayo ekyemisana wano naye nze njagala bawa obubaka bwange butono nnyo baganda bange. Ekisooka bwakubeebaza. I want to thank you very very much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala bawa obubaka obwabajjukiza baganda bange. Abantu bangi naddala bannabyabufuzi bw'aba anoonya kyanenya ku Kyagulanyi agamba kati oyo Kyagulanyi tawa bakulembeza ekitiibwa kiwa bafuutu soja. Naye ekigambo fuutu soja kikyuse kijeeko muteekeko muntu wa bulijjo kuba mmwe muli bantu ba bulijjo. Ensonga lwaki tubawa ekitiibwa kuba mmwe kabonero k'abantu ba bulijjo. Bwe mbatumya ndaba abakinyoozi, ndaba ababooda, ndaba abalimi, ndaba abatemi b'ennyama, ndaba n'abakubi b'endoli. Naye mmwe bantu ba bulijjo. Yemmwe simbo y'abantu ba bulijjo. Mmwe mukola muzigalaki. Yemmwe muyimirizaawo eggwanga. So babeera bagamba tutwala nnyo abantu ba bulijjo ng'ekikulu okusinga abakozi baabwe be balonda ne babasamba ifeera. Naye njagala okwongera obakakasa olwaleero baganda bange nti mmwe backbone ya struggle eno, yemmwe enkizi, yemmwe mulamwa. Era bino bwe muba temubiriimu nange siba na nsonga lwaki ndibeeramu kuba mbazina benjogerera. Senjogerera mmwe bana abaloodi bana ab'amasuuti bagenda okulaba ekikuli kingi nabo ne bagamba waayi tufate nnyayo nabo ne bagoberera. Naye mmwe so temwenyoomangaawo temuddangawo ne mwenyooma bino ebigambo byenjogera byammwe. Confidence tugijjamu mmwe. Era bwe tuba twogera eddoboozi terikankana nti tukiikirira abantu ba bulijjo. Tubayita bafuusoja kubanga first of all tuli mu lutalo era ffenna tuli basirikale. Newankubadde tetukozesa muntu, newankubadde tetutemula abantu, newankubadde tetubba bintu by'abantu nga ba Museveni bwe bakola, naye tuli mu lutalo era tuli bajaasi. Tuyinza okuba tetulina mmotoka, tuyinza okuba tukyali ku bigere, naye tuli magye. Tuli magye ga ku ttaka. Tujogawo bujozi, tutambulawo butambuzi kubanga tukimanyi nti leero okupambana so mwekiririzeemu nga bwe mbakiririzaamu. Mwewe ekitiibwa nga bwe nkibawa. Mulowooze nnyo nga nange bwe mbalowoozaako kubanga yemwe backbone. Njogera ne bafuusoja abali wano e Kampala, abali e Mbarara, abali e Kasese, abali mu diaspora. Mwenna mukola omulimu ogw'amaanyi, yemmwe backbone. Temukerangako ku makya ne musubira nti bapolitician be bagenda okubakyusisa ebintu. No, bapolitician bakyuka. Bapolitician bakyuka, temubalaba. Bakyuka kubanga nina politician nga 26 December 2020 ne batemula Frank ne bakola ne Ashraf ne bamwasa omutwe. Nga 29 waliwo politician yali atudde ne Museveni. Nga 3 gali ne politician oyo nga batulya ekasisi ekalangala. So njagala mumanye nti bapolitician bakyuka naye bwe togenda kukyuka okujjako ng'embeera ekyuse. So trasi yammwe mugyeteekemu mwenga mmwe bali bakozi bammwe. Bw'abakyankalanya bwabbanga mumugoba nga muleeta omulala kisoboka temukirabyeko. Ne bw'aba
gaziwa yeekana atya tebabalimbalimba ye mmwe maanyi era bwe munamuddako engalo bwe muti omujja kulaba abaana bwawandagala ye temunaba kulaba ye mmwe bw'oba oli eyo ku mudaala gwo ebupadengo bw'oba oli eyo ululuuka bw'oba oli eyo kiryandongo bw'oba oli eyo luweero manya yegwe maanyi ne bw'oba totuuse sitefe gyekuli era bye tukola tubikola ku lulwo Munnayuganda bw'oba oli mu kiyumba eyo tomanyi mbeera we nekyukira yegwe maanyi sigala nga wekkiririzaamu keep that hope alive kasita osigala ng'eryo essuubi liri banning mugwe tewali kyokya kisinga ssuubi omuliro ogutwakiramu gusinga guno gwe bakumye gwe tuyitamu guno tutambula tuvima ne tuyitamu kuba gutwokya munda gutwokya ate tujja kubawandulira one time so baganda bange mwekiririzemu yemwe essuubi fe tuba tukyalaba nga mukyaliko naffe tujja kuba tukyaliko sanganya abaana eyo nebambuza naye lwogijjawa mbasi nabamuddamu noyita musita abaana ba boda abiri ne bayingirawo omugamba olaba lowengijjaawo kati lo tugijjamu mmwe era mbasaba buli mukulembeze abanga kyali ku mulama mumuwa amaanyi setaka kujjamu basongerako mwe mubalaba ebbanga lyonna tumaze fenna tubadde tubawagala manyi mutegeera nnyo muli babuufu nnyo so mubeere n'omukulembeze oyo ayinirira ku maanyi g'abantu nga bakimanyi nti ours is servant leadership tuli baweereza fe abakulembeze tuli baweereza bammwe bannange bakulembeze bannange abeesimbibaawo ba politicians njagala mukimanye nti wano mu NUP ojja n'ogamba njagala kwesimbawo oyinza okukwata okwesiza bigambo bino byennyini naye kitegeeza bakama bange nsaba munjazike ku buyinza bwammwe ngende enkola ebinaabayamba nange binyambe ekyo kyekitegeeza kati bweoba tokitegedde oli mu kifo kikyamu fe tuli basabanti baaba ba boda be bakama baffe oyo makanika gwolaba mu garagi oyo awusigalewo bw'obanga oli politician oyo boosi wo era mujogere ewaka naye bw'ofuluma ewaka kola ebinaamuyamba bw'otobikole tetujja kukapa kiri very important nemukimanya naye oluvannyuma lw'obba gyobiyisa mwe bafood soja oluvannyuma lw'obba bulira obuyinza bwammwe oluvannyuma lw'obba bulira amaanyi gammwe njagala mumanye nti oyo aweebwa ekinene era aba avunaanyizibwa kinene mulina obuyinza bw'amaanyi naye mulina n'obuvunaanyizibwa bw'amaanyi bamwe musobola okutuukiriza mmwe mulina obuvunaanyizibwa okuholdinga abakulembeze abo accountable okutandikira ku nze okutukipingira mu layini temusirika mannyo ng'oli akoze ekikyamu awo muba muliddemu omulamwa gwe muliko olukwe mubeere kaali kubanga mmwe temwesimbyewo n'okuva ewammwe mwe mwetaddemu ssente olwaleero temukoze singa bakwatidde eri gye tubadde wandibadde mukomera n'ovayo webakuteera ate wootandikira musaamu nnyo so respect that omukulembeze kyayinza okukuwa kiri kimu kyokka kyokka kwe kusigala ku nsonga eyekusirisiza eyekutambuza ebigere eyekubya obwavu kwe kusigala ku nsonga eyo kyekyokka ate si kizibu nnyo so musigale nga muli confident mwekiririzemu naye ate mubiri bavunaanyizibwa nammwe mukolere ekifaananyi ekirungi kuba bwangi gye mubeera gye tutagenda kutuuka ndi musanyufu nnyo nti tutuuka wantu naga Bobi Wine ne bayita oli futi soja tomulabanga nako ne bamuleeta naye ne abaana bamunuupu mwine empisa awo nembawo nga nvinga mukole ekyo mutugindise bannange omwaka dawe tuli tugumaseeko alhamdulillah naye era bukyabuzayo ennaku neera guno gugenze bangi nyiza obutabalaba paka Christmas abala nyiza okuddamu nembalaba omwaka ogujja munaku ntono mwezi okulowooza tugenda kumala omwaka mulama tekulabagana naye njagala obatukiza baganda bange
nti omwaka ogujja guli very important. Negino emyaka gyonna gibadde important. Naye baganda bange, singa tetwagenda ne tuchallenge nga bannayuganda bonna ne bakikonamu bebba, nandibadde sina confidence eyimiraano n'enjogera. Museveni nandibadde mutya, naye kati yantya. Singa sagenda nenesimbawo ne munnonda, nandibadde sina confidence. Nekitamani kyekyandibadde kimanyira nga nsirika nga kakweza, leka betupaintingirawo. Naye omwaka gwe tugendamu bassebo ne bannyabo tugenda kwetaaga nnyo okubeera organized. Mugenda kwetaaga okubeera organized because victory is for the organized. Tulina obuwagizi bungi nnyo, tulina obwagazi bungi nnyo, omulama gwe tuliko gwe mutuufu, ne Katonda ali ku saidi yaffe, n'amateeka gali ku saidi yaffe. Naye tulina okwebereramu ffe kennyini tumanye nti Katonda akola ki? Ayamba yeeyambye. Ayamba akoze ki? So tulina okweyamba by doing what? By being organized. Mubere organized. Tuyinza obutabimalaayo wano byonna kuba already tuli live ku zi kamera, ate tumanyi tutubeeramu n'ensolima every here and there. Naye njagala okubasaba omwaka guno ogujja mu taking a very serious. Lwaki? It's the election year. Gwe mwaka ogw'ebyokulonda. Si nti tukkiriza nti tugenda kuwangula Museveni ne bwe tumuwangula na 90%, tulina omuteekako embeera endala okukkiriza amazima kuba twamuwangula dda, ebyokumuwangula si ebikulu. Naye basaawo akalulu kano ogezaako okuwuddisa ensi nti waliwo democracy, kyekikatuyingizaamu. Nabawa example baganda bange, nze ndi Bondya, naye nabagamba mba mukubagana ebikonde ne baleeta kitoto kya loodi nga yasasula refu yasasula ani, ekijja ne mutandika fight, nekikubakeo naye ne bakikwatirira ne bakiwanika ne bakiwa omusipi gwa bachampion. Kikuluma naye abawangudde wayitawo omwaka ne bagamba kati oli abadde 224 mu champion najja nga buukabuuka vimba n'essalaalye n'omusipi omuleka n'alyawo okova okola otya n'ogamba fight ebeerewo kuluno okola ki? Era bwe baddamu ne babba ne bwaba nga ali wansi ne bawanika kugulu ne bagamba ekalaako ye naye awangudde, era bamukomyawo ne bagamba ono eyawangula luli era bamutya, era omulaga nti omutidde okola ki? So njagala mmanye tugenda mu kulonda nga revolution. Tebabalimba bano badikiteta bavaako ng'akalulu tekannabaawo, bavaako mu kalulu, bavaako n'akalulu nga kaweza. Naye akalulu kapulenga roolo y'amaanyi okuba disempoweringa. Mwandibadde temulaba zino nati zisibwa ku gavumenti ya Museveni okwetola ensi yonna yonna singa tebamanyi nti entebe yabbanzimu. So tugenda buli we tugenda mu kulonda tugendayo nga number 1 tumanyi tuli military government, ne tugenda mu kulonda ne percentages z'enjawulo. Number 1 of course tumanyi tusobola muwangula by 80 or 90%. Naye chances eza Museveni okukkiriza nti bamuwangule n'awaayo entebe mu ddembe ziba ntono nnyo. Ensonga lwaki njogera nammwe bannannyini buyinza mmwe bamanyi nti singa muteekawo embeera ate nga muli more organized ku mulundi guno ng'ate tetuli mu nsolima mu bafutsoja ne mubakulembeze ng'ensolima tumaze ozekiriyalingako tusobola okulaba ekyenjawulo. N'okusingira ddala si just looking at the head naye okuswipinga obukulembeze bonna okubira ddala wansi. Ekyo kindeetera okubajjukiza nze nga mbagamba naddala abavubuka bali eyo nti
muchalenjinge mubeere bakulembeze officially mwesimbewo tekimenya amateeka temwenyooma bulijjo nze nkulembera by example era gyetubeera eyo kati kambasunieko gyetubeera eyo tubeera tutambula naye bakyali bange nga mwe muli ne SD olumambuza naye bagamba president sokoleke tumanyire okulonda bino byakutama notukulembera era tukalinyiga akasajja bagamba kyerowooza naye njagala okubategeeza mu foot soja mwe mujja n'okubuulirako ba SG nti ninalo era biba byabakulembera nja bakulembera akasajja tukakyalenjinge tetugenda kukkiriza Museveni kuleeta Bakatumba oye mumanye alina Bakatumba oyo bayagala okujja mu NUP alina Bakatumba oyo bayagala okujja mu buli region alina Bakatumba oyo ab'enjawulo Museveni I'm coming for you SG sikuzemu tudamu n'okimbuzaako ofusoja bakubulire ensonga eno bajogeddeko baganda bange nange kanyongere njitanye Comrade Patricia ajogeddeko mukozese social media bannange tulina ekisima tituli mu generation banange njagala obabulira ensonga lwaki abasinga kumwe abasinga kuffe twali tetuconnectinga nangeri gye tukulemberwamu lwaki kubanga bamakinga sure ensonga ezibakwatako teziraga ku TV oyo kitezi temandi mulabe ku TV babandikakozeko katono ebyamabaati ng'ekalamoja temandi birabe ku TV oba ku radio n'ebitaano temandi biwulidde ku radio oba ku TV ate banekaakati muwulira ku zi radio ne TV bawaana babbi mubalaba bankyaza mubalaba bakyaza aba NUP bonabona kitegeeza nti bwe twawambibwa ne bawamba buli institution ne basinga kuwamba media Katonda yatuyamba nnyo n'atuleetera social media kisaawa zino buli omu ku mwe muna amawulire ate mwe mbeera n'amawulire agakabi okusinga bali agaliko so nsaba mukozese social media baganda bange eyo TikTok si yakweyambulirako yakutambuza mirimu gigenda kutaasa kuwanga n'abaana bamwe n'abazzukulu eyo Facebook si yakweyambulirako Twitter si yakweyambulirako sizakuwemulirako sizakuvumaganirako zakucommunicatinga muzikozese following omwana gwolaba atambuza message eyakabi ate blocking agasiya agezaako okuza Uganda emaliga mupromotinge ebiyigiriza abaana make revolution fashionable make sense the new sexy make it fashionable ensonga ezigasa eggwanga ezibangula abantu obwongo muzifuule nga zez'omulembe nga zezitrendinga nga zeziri cool nga zeziri ku mulembe ekyo kijja tuyamba tulina omukisa nti abasinga mu Uganda muli bato mukikozesa ekyo baganda bange tusobola okukikola njagala okubajjukiza waliwo analyst omwe yakyogeddeko ate nzikiriziganya naye yagambye social media is the new bush war kati mwe muli mu lutalo ne bw'obeera kadaama ng'oli mu kiyumba sabula yogera ku nsonga ezo I want to appreciate waliwo omuwala gwenjagala ennyo bamuyita Joyce Birinyanja something like that communicate eno message mugitambuze mugibunye mu nnimi zammwe nyinza okuba simanyi Lukalamoja obanga simanyi Lugwala obanga simanyi Luteso nga gw'olumanyi yongerayo message wasanga omwana nga alina ekyamagezi kyayogeddeko share that making sure tubuusa abantu baffe each other is all we have tetulina kintu kyonna kirala bana babbi baatwelotoola ne beetoola buli kimu ne Katonda yabeetoloola so use social media and use it responsibly
mutambuze message mu promotinge abo abakulembeze abalungi. Olaba omukulembeze mulungi ne bwaba weeyo munda, promote that leader. Ate baba abakulembeze nga mubalaba mukulembeze mulungi ng'akyalimu okwetyata naye nga mulaba asobola okubakulembera, mumuteekemu opika abakulembere. Singa bakali banga abalungi n'abanjulisa oli awo Sunday esimbyewo. So bwe mubeerayo ne kyali wammwe nga mulabamu obusobozi mumupushinge, mupromotinge, mumuwa amaanyi awulire nga batabakulembera ajja kuswala. Engeri gye tugenda okuleetinga Bakyagulanyi ab'enjawulo, we need each other, we need to empower each other. Mubawa amaanyi baveeyo babakulembere. We must redefine this country. Ate mwe mugendo kikola baganda bange. So mupromotinge abakulembeze abalungi. Ate bwe mulaba omukulembeze kino kibagamba sikirumamu, bwe mulaba omukulembeze omubbi, omukulembeze nga bye sente zammwe, mumakinge sure zimukayirira. Mubalise bubi sente. Tosobola mukuba mayinja, tosobola musiba, tosobola mukuba amasasi, muwe stress. Mtaani wazuka 18 egy'ekiro nga lolugotana kabodi tokakeeka nakatya katono weka mubawe stress. Simanyi bwekikola mbawa stress just by being me. Batugamba if freedom becomes a crime, then be very free so that your own existence becomes a crime. So mubalise bubi sente zaffe, after all sente zaffe si sente zaabwe. Bawagulu baganda bange nga mbasaba tumwerabira kukuumira baganda baffe abali mu makomera mu ssaala. Temwerabira temulekera okubanja baganda baffe nga Kalanzi, baganda baffe nga Machete n'abalala bangi bali mu makomera awatali musango. Ate abo twogeddeko be tumanyi naye bannayuganda bangi bali mu makomera awatali musango. Temulekerawo babanja, temusala muliro olw'okuba Olivia bamutadde, ate n'Olivia pressure yammateresezza. Bali abaana bamachete bagamba tetugenda kukkiriza musango kuba tetwaguza. Era tukanya nabo, tukiriziganya nabo Machete ne banno Kalanzi n'abalala yonna gye muli tuyimiridde nammwe. Obiyanga tuyimiridde nammwe, tubakumidde mu ssaala zaffe, tubabanja, tumanyi nti wande mujja kuba free. Naye ate ku lasti abo abadongo bajja kisasulira kyebabakola. Njagala okwebaza mwenna baganda bange, njagala okwebaza famiri zammwe, njagala okwebaza abaana bammwe ababakkiriza ne muwaayo obudde ne mubeera naffe. Njagala okwebaza abakyala bammwe ne baami bammwe ababeesiga n'oddayo ekiro ekyanakusindika mu struggle ng'amanyi nti bayinza n'omuddiza omulambo. Njagala okwebaza abazadde bammwe. Ebiseera bingi tudde wammwe katwali ewasisaafu oyo nga bamutomedde oyo Megan ngamba oba kati maama we mutunulire ntya, naye ate munnange osanga muzadde we ate nakuzambuza maanyi. So mubatwebalize bamaama babasibe, bakyala babasibe, famire zammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale kumanya nti bino tetuli ku byaffe, mwebale kumanya nti kino kyetukola kya ggwanga. Njagala okumaliriza nga neebaza abakulembeze bammwe, mwebale kutukulembera na kuturedefining. Ekisemberayo ddala njagala kusomera poliisi, muli baffe, muli badaawa nnyo. Kati wali twandibadde ku biiki, twandibadde tunyumirwa na bunyumirwa, tetwandyogedde na bitono. Kati olaba mwe muzeesuddemu. Kano olulala mutulekanga ne tubeera byaffe, kuba buli bwe mutukyankalanya tukyankalana, ate buli bwe tukyankalana nammwe tubakyankalana. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama abampe.